buli muntu amanyi nti waliwe baseko ne Dimio. Dimio yatugambye ali ready okutaka katambi yasoka nataka jojo. Nekano yakatadde era tulinze kalala. Fewe tutyo kubakola ki okubayambako ku training kubanga kye mwagala. Kati simanyi lwaki yasinga okubeera ne videos ezo. Era ogenda bali mu Nyondo Media oba oli awo nga kubyo ki video. Noboka bana baganda bange gundi eno nga mulimu abantu nga mukiro nakiri kayo bintu bineeno. Kati sijjo omutwe mugumu ogenda okulaba nga asuddeyo. Asuddeyo namugamba mukazi wange amusanga mu kyawe. Kati ujja abijja. Nze n'obeera ng'onjagala nnyo byenkanawa toyina nsonga egumiza gyo mpaka nkwata video nga tuli mu sex. Nsonga Jojo yatugamba ngamba ayina obutambi webuti. Buyitirivu atako kamukamu. Tata, you're going to train. We are here to make you train. New World Visa. Experts. Yes. Fetu Chimala. New World Visa. Tukola biremye. Experts. Fetu Chimala. Tukola biremye. Anawa. Osibyocha. Sibyo bulungi manu. Mwamuzeeko nnyo. Mbadde eyo mpola nga njiriba ngera wobitegeera nengeera nyina okujja kubanga abantu bayitaga updates bambuuza bingi. Of course manyi nakuddukira ku New World Visa Experts Offices. Manyi ekiriwo ssaawa eno kubanga nakuziwedde tusigaza na kumeka 8 naku 8 zokka. Baganda bange mujebaleko musibye mutya muli muti nakuziwedde eza amnesty baganda bange naye nga nchimya updates kubanga waliwo ne byempulira ndikati bana bagala okola freelance tezikyafuluma aba A to A kati babakwata byakyuseemuko kati gwali otubulira ekituufu ekitambula ssaawa eno tuwe ku updates. Okay, amanya King Ronnie nasinzira ku New World Visa Experts nga ndi sales personnel. Updates eziriwo ku visa right now. Visa gwe wenna ali eyo ng'obadde mu overstay ng'obadde amnesty seeker ssaawa eno ndowooza tekyayinza kukuyamba. Kuba tusigaze ennaku 8. Kati ennaku 8 tulina A to A visa change. Naye ate gwe abadde mu overstay ng'ogenda ku A to A ennaku zino eri 50-50. Akomawo n'obutakomawo. Mazima. Omakijala ku New World Visa mazima. Bakubuulira amazima. Yes, kubanga bwe kiba nga kiggwayo kiramba bakugamba kiggwayo. Bwe kiba nga kiggwayo kiramba bakubuulira exactly what it is. Yes. Amanyi lwaki njogera bwentyo? Nze Ronnie nina omwana gwe nakatwala ku Thursday eya week ewedde. Mbadde si reporting ako mwana. Nkoze ku baana ba A to A 15 but bonna bakomyewo successfully. But yasembyeyo ku Lwokuna bamu reporting nga ne visa agirina yagifuluma mbudde ne PDF nange muwadde. Bamugana okuyingira. Bawa nsonga ki? Ne bagiyuzaamu ng'atunula bw'ati ne bamugamba tukoya abaddugavu mu Dubai kati obadde myaka 2 mu overstay onkakasa otya nti ogenda kukola ki ogenda kukola visa okitegeera ne bamudipotinga era ali waka naye kirungi yantegeera bulungi kuba namunnyonnyola ate naye ensonga yaziraba ezamudipotingisa so teyambuleminga teyakola ki era ali waka right now. So kati kuba kugezaako omwana wagamba nti kati kanzi ngende ku A to A. Kuba kugezaako. Okoma onobutakola ki? N'obutadda unless wobanga olina sponsor. Sponsor wa asobola okweyimirira era ogenda naye ku airport n'agamba ndi ready okumuteramu employment. Sponsor kuba ye aba asobola okwogera ne bakola ki era tuba tukuwa tiketi ya A to A n'okola A to A visa change then sponsor wo n'aconfirminga n'akuteramu employment after. So bwe kiri. Ndowooza sirina bingi nnyo bigenda kusukkako olw'ensonga nti mbadde of course nonye updates eziri current. So abali eyo babeerewo nga bakimanyi. So omwana aleme kujja gamba nti kanzije ngende ku A to A oluusi bakole ki kati oli yakutegedde. Yes. Anyway nga tuvuddeyo ku mirimu lwaki tetunyumyanyumyamuko ku biki ebigenda maaso wano mu UAE muganda wange. Abaana nga basusse okuta obutambi Dimio wamulabye. Dimio yansuseeko simutegeera bulungi. Beno kati baatise omutuuma amannya Dimio munoonyi. Dimio mukombi. Andi kati laba. Dimio muwuusi. Alina oluyimba lwe yata. Dimio muwuutanya. Ebigambo kati bingi. Anti alina oluyimba lwe yatambulira bwe kafumisi b'ekyalo. Ye kafumisi. So kati atulagako mu bufunze. Naye omwana oyo si birungi ebintu ebyo. Naye kye nyina okugamba nti
kati ffe nga ffe ebintu ebyo ffe sife bakola ki sife ababino sife abanyene tubakwata kiba kibi nosanga omuntu nga bali mu kikolwa mu buliri ng'omwo beekwese nga kino okubeera gwe n'ofuuka tuwosindika mukono kwate ntono bifulumya kubanga kamera eraga nti omuntu ono yadde agikwata oba siyabadde nyine bazekwatira n'ekirala olindo bali baddeko mu kikolwa nga waliwo omuntu ali mu kukwataawo n'okikkiriza bazeekwata with a purpose so they want to trend so tugenda ba trending sa naye ate kibi nnyo bambi nze we are ready to make you trend advice gyempa omuwala oyo ffe muma mwagala trend tugibawadde kuba abaana batusaba video zo zitambudde Kampala batu Roni mikwano gyo tukulaba manyi abantu nango manyi abasabye ku video za yakuba ne mukyala wange yaŋŋamba ne mbusanga mu ssimu y'onkuse nakati oba okola bwaki mazima era buli abunsindikiranga omanyi kati sibyo yatera obumpaapa kati simanyi lwaki yasinga okubeera ne videos ezo era ogenda bali mu Nyondo Media oba oliawo nga kubyo kividiyo noboka abanaye baganda bange gundi eno nga mulimu abantu nga mukiro nakiri kawe bintu bineeno kati sijja omutwe mugumu ogenda okulaba nga asuddeyo namugamba mukazi oba abijjabwa kati ujja abijjabwa owaaye anti be bamunaye be batrendingisa zi video kati bo bubatuukako mangu anyway omanyi nange ninamuka engeri y'omutwe naye obadde mi alina akako akaani akako ayinza okubeerawo nga n'akako akagenda okay so Dimio orasobola kuba nakange kubanga atya ng'atandikirawo nze n'obeera ng'onjagala nnyo byenkanawa tolina nsonga egumiza gyo mpaka nkwata video nga tuli mu sex nsonga jojo yatugamba ndimuyangamba ayina obutambi webuti buyitirivu atako kamukamu taata you're going to trend we are here to make you trend we just genda ng'ota ne just enadvice gereri abaana abawala bananga baana bala ffe tusinza okuswala okitegeera omuwala okikola otya naye ono omwana yabadde mugundi yekutte kamera ye nagamba ye ayina esimu beepi muluma musikaali naye banange banda mumutrendiza ennaku zino naddala omwaka guno mutuwadde ebintu ffe wetuli okusiima tebatukuwaddeemukko kuwummulamukko naye nemboozi gyendi mu kudiscussinga n'omwana gwenzaala obuzaazi nakula myaka 18 wanzaako nadda tugire tutwale emboozi kokanyumya nga siri mu uniform ndowooza kubanga kalimukko kalitrikemuko naye kano si kabi just eno information oba eno message kegende eri naddala abaana ab'obuwala nze bensinga okutunuulira omwana yenna ng'oliawo ng'oli mwana wa buwala omusajja ne waaba akwagala atya n'agamba katuteekewo kamera like seriously kamera yaki mukikolwa mukirimu aba babiri ane gubagala okuprovinga nti ffe tubikola naffe tubikola lwaki tubibalaga bikoma mu kisenge lwaki oba obikwata mwe mwenna abeekwata obutambi kubanga mami wetubeera ababiri ate katumandi batunyigira bwe tubeera ababiri ne twekwata obutambi kitegeeza butandikidde kuffe ababiri kati bwe kafuluma onenyani akafulumiza mwababiri nkafulumiza ate bamala nga bakola kinga banyiga nti ate bannange tekakati mwagala kutrendinga nze njagala nnyo ebintu ebyononeseemuko ebintu byebangezi byensinga okwagala naye nebiri ebikolamuko bwe biti we are trending as I can make you trend anyway that is me naye nga tubaagala nnyo bagamba simanya obuwulirira owaboobe ow'omunaku ng'okutokola ki ng'okunkumula kigambo ekyo kimu eri omuntu omuki omugezi oba omutegeevu so abaana ab'obuwala mulekerawo mpozi nga mwagala namwe kola ki mukikola mukyagadde naye ekitali ekyo bana abasajja be tulina obudde bwonna omusajja akuswaza so buli muntu amanyi nti no waliwe baseko n'eddimiyo eddimiyo yatugambye ali ready okuta katambi yasooka n'ataaka jojo ne kano yakatadde era tulinze kalala fewe tuli okubakola ki okubayambako okutraininga kubanga kyemwagala anyway ndasina bisokkakaawo naye ng'abaana mukyekoze it's okay with you mweraga Nyondo Media.